Alright, nga bulijjo nanyinirwo mba ntuuse mu commentary section gambe ekigambo kimu nti simple lutuwe. Now, there has been a deliberate plan okripplinga buli muntu yenna ali affiliated to the National Unity Platform by the government. Over the weekend, yesterday, wabadde ekivulu emubende. Ekivulu ekyo kibeerawo buli mwaka. Kimanyikiddwa nga Nva Mubende Festival. Ekivulu kino kitegekebwa omuvubuka amanyikibwa nga Shuaman Segawa. Ono munnakibiina kya National Unity Platform. Buli mwaka abadde ategeka ekivulu ekyo era kibadde successful. Kyekivulu ekibadde kisinga okubeera attended mu Mubende. Ku lunaku olwokutaano oba lwakuna musajja wattu ono ng'amaze oteekamu buli kimu. Asasudde abayimbi, asasudde ekifo, akoze publicity, ataddemu almost 100 millions mu kivulu kino. Ng'asubire oba either okugyamu 150M. Kyabadde kinabbeera mu kisaawe e Kasaana. RDC oba RCC oba ani najja on that day, a day before, on the eve of the event, ku lwokutaano n'abagamba ekivulu tekigenda bbeerayo mu kisaawe ky'e Kasaana, naye ng'omuvubuka ono yasasula dda ekisaawe ky'e Kasaana and all the clearances were there. Ekimu ku biraga nti it was a directive from someone high or big nti temukkiriza kivulu ky'oyo omwana kubeerayo, because they know this gentleman wa National Unity Platform. This is a young man akola akasente ke nga tabbye, ategeka ebivulu bye n'afunamu obaolyawo akatono, n'abavubuka abawerako ebibiri mu Mubende ne bafuna kuye, because waaba ategese ekivulu aba chapati. Nze ekivulu ekyaggwa last year I witnessed, naliyo abavubuka abakola sente kwekyo ekivulu tobala, aba chapati, ab'ebyokunywa, abaani, buli omu, ab'amasaati bajja mu kivulu ekyo era buli omu yakola sente, yava yagamba yes Shuaman weebale kutuleetera mirimu. So ekivulu ky'ono omwana kicreatinga job opportunities eziwerako mu Mubende, naye abasajja baneeno bafrustratinze omwana ono, bafrustratinze Shuaman Segawa okutuuka okumuvunnamya, because wano omusajja ataddemu ssente ze ng'asuubira funamu kasente. Gojja otya ku last hour n'ogamba nti ekivulu kikansolinze tekigenda bbeerayo. Era bamuwadde conditions first and foremost, ne bamujja mu kifo wabadde ng'ategekera ebbanga lyonna, because ne badde season yakuna. Emirundi 3 gyonna egisigadde abadde ategekera Kasaana mu kisaawe mwe bamanyi e Mubende. Bamugambye togenda kukolera wano eno, ne bamusindika ku Mayor's Garden, akafo akatono, ate oku ne bateekako ne stamblocks nyingi nnyo. Mu zino bataddewo etteeka mbu tewali muntu akkirizibwa kujja nga yambadde ebyambalo bya National Unity Platform. Ate w'okola eyo statement mu kivulu ekitegekeddwa owa National Unity Platform, oba otaddewo a gap between the organizer and his fans. Shuaman wa NUP era akyogera misana na lwaggulu teyeekweka. Era abantu abadde bagenda ofiringa ekivulu ekyo babadde ba National Unity Platform. So bataddewo embeera eyo. Sinnaba kumanya byavuddeyo, kansabe nti kya ekivulu abantu bazze, naye I must suspect there must have been okutawaanyizibwa mu turn up, because kasita ogamba abaana ba NUP nti tokkirizibwa kujja ng'oyambadde ekintu kyonna kyonna ekyefaananyiza NUP, obanga amugambe nti tojja mu kivulu ate nga Shuaman wa NUP. Now okujjako awo gwe ssebo bannya bandaba, kino tekyabadde wa Shuaman wokka. Mu Jjinja waliyo radio emu emanyikibwa nga Busoga 1 radio, nayo ebadde eyina ekivulu kyayo leero nga bakiyita endigito ya Busoga 1. Eno radio nannyini waayo ye Paul Mwiru wa National Unity Platform.
abasajja nga bakulemberwa RDC oba RCC whatsoever owa Jinja yamuwandiikidde ebbaluwa ng'amugamba nti konsati yo tegenda sobola kubeerayo olw'ensonga nti basuspectinga egenda kubeeramu ebyobufuzi. Paul Mwilu engeri gyali nti at least ye amanyi ku bantu mu parliament batuulayo, amanyi minisita w'ensonga z'omunda. He took courtesy n'awandiikira Major General Kahinda Otafire, minisita wa internal affairs, n'amugamba ku nsonga eno. Kahinda Otafire olwawulidde ensonga eno n'awandiikira RCC oba n'awandiikira Inspector General Police, Inspector General Police ng'amugamba nti afunye complaints baganye ekivulu kya Busoga 1 era n'abagamba njagala olabe ebbaluwa eno yawandiise. Agambye I am in receipt of a complaint reference number n'agisawo from Honorable Mwilu Paul on behalf of Busoga 1 Radio Limited over the above subject matter. Copy attached herewith. The reason to stop the event is because this is a political period. I want to guide that the event should be allowed to take place. In this political period, political statements are not banned and we must be seen to allow political space. Ono minister wa internal affairs. In hierarchy, abeera superior to the Inspector General Police. Naye balina ke bakuliyetingawo. Bateekawo RCC era yawandiika ebbaluwa ng'eriko Office of the President. Ekivulu nakyo bakiganye. Now, this is a move to cripple abo abawagira enkyukakyuka. Because bano abantu bateekamu ssente. Ono wa Busoga 1 yataddemu ssente okubuukinga abayimbi boolaba ku posta awo abanene bonna yababuukinza abasinga nga bawadde almost zero balance. Akoze publicity, asasudde venue, ataddemu buli kimu, and you just wake up one day n'ogamba nti the event is not going to happen because egenda beeramu politics. Awo wetuli gwe ssebo bannya bandaba. Kyannaku nnyo nti is happening in this country Uganda. Bino biriwo mu ggwanga lyaffe. Kyannaku nnyo. It is really absurd. Nti people are not going to do their jobs because kyekino Boben yabagamba mubirabanga ebyokusaga nti banganya oyimba naye namwe mujja tuuka ekiseera nga temusobola yimba nga babagana indirectly. Yes, it is happening.